kali mu nteekateeka y'okufundikira okwekebejja empalala n'ebitundu ebimu tanapu ebadde ennungi okusinziira ku banka emulabye exercise eno mugirabye mutya kati ffe ng'amagye naffe tuli balonzi newankubadde tetukuba campaign naye naffe tulina eddembe ery'obwebange okwenyigira mu kulonda abakulembeze baffe n'olwekyo ekyo bwe kijja ffe mu nnaku 3 twali tumaze okwekebejja tulabe nti kwetuli ate n'emirimu gyaffe olw'okuba nti ova wano ne bakuteeka wano n'okukola transfer ffe ebyo ng'amagye twabimala dda era tuli sente naye obuzibu bwe tulaba mu bantu nti aba bulijjo batera kujjumbira bajja nja kgenda olunaasembayo n'omulala n'agamba nti naku zikyaliwo akati ate naye kintu kye babamanyiza nti bajja kwongerayo abalala beesuulirayo ogwa naggamba naye nga si kirungi so ffe tukubiriza tuyita mu bakulembeze abatwala abantu ne tubaga bannange lino ddembe lyammwe abantu mubajjukize baagala nnyo ebyobufuzi naye tosobola ate genda kukyusa byabufuzi oba kansala tomwagala oba MP kabe president nga tuli kalala lw'abalonzi tojja kulonda tebajja kukkiriza so bw'ogenda naawe ndowooza oyinza okuba nti otuuseko ku stations naye n'osanga nga nkalu naye nga si nkalu olw'okuba enkuba tetonnya naye nkalu olw'okuba tekuli bantu so kakati ekyo nti buvunaanyizibwa bw'abakulembeze okubakunga n'okubajjukiza nti bannange buvunaanyizibwa bwammwe nga bannayuganda okugenda okukebera enkalala z'abalonzi musobole okwenyigira obutereevu mu okulonda abakulembeze baabwe. Nze Lieutenant Colonel Jemba ndi mumyuka wa Tokola 1 headquarters zaffe ziri Kawempe. Mukama wange Mwami Jemba Sejemba. Mukama wange ali ku bikujjuko ebirala ku national level ne mumukiikirira wano gamba nti information is power. Waliwo abakola ebikolwa bino okumala gasansa kasasiro nga tebamanyi kati okujja kwaffe tujja kubasomesa nti kino kyemukola si kyekituufu kasasiro mulina muhandolinga mutya kumukwata mutya kuba kasasiro ono kyetwandiyise waste management twandiroozeza nti abakulembeze bandibadde basomesa abantu nti buno bwe buba buveera bubeere buveera babukuŋŋaanyiza wano bwe biba bikuta by'amatooke bibeere bikuta by'amatooke waliwo bye basobola okusaikolinga kati nga plastic nti byabulabe nnyo ku environment yaffe oba ku butonde bwaffe so kakati nti bwe tujja twagala tubasomese nti kino kye mulina okukola naye ate ekyo nakyo bw'oba okiremeddwa waliwo we bateeka okusuula kati ng'eno giraba lwimbo lino kkubo naye okumala gasuula kasasiro tekiraga buvunaanyizibwa tekiraga bugunjufu kikituleeta ku nsonga y'ebyokwerinda mugenda kuyambako mutya ku kitundu kino ebyokwerinda tukkiriza bulungi nnyo ebyokwerinda bisooka naawe omuntu wa bulijjo kuba Katonda yatutonda nga buli omu ali selfish nze nga sinnakukuuma osooka kwekuuma so security etandika nange kakati tubagamba nti mmwe foundation security eyammwe mmwe mumanyi abantu abakyamu mmwe mubazaala n'olwekyo nga temunna baloopa musooke mubayigirize nti omuntu ateekwa kweyimirizaawo ng'akola teri sente za bwereere n'olwekyo mu kya security ffe tuba mobilizinga ne tubagamba mwekolemu omulimu LC manya abatuuze bo gutomanyi gezaako okola ki okumubuuza ekyokubiri nti bw'oba ofunyemu embeera eteri ya butebenkevu muzungu agiyita insecurity baako gw'otegeeza polisi mweziri lusaze eyina polisi lusaze eyina detach ya UPDF batuukirire bagaye nti waliwo kyetwekengera
Tuyina ebikwekweto bye tukola potolo baze muyita patro ezo zennyini kati ziyitamu naye bwe ziba nti teziyambiddwako bantu aba bulijjo mujja kuba mutambula ekiro nga omutuuze yafunye obuzibu waliwo bwe bamutumye naye olwokuba nti tekuliko omuntu amumanyi ojja kusanga ng'ate gwe mulowoozezza nti ye mukyamu ne mumutwala ku poliisi. So twagala training eyo okwatagana ffe aba UPDF tukwatagane ne poliisi n'abantu aba bulijjo naddala abakulembeze kuba bwe tubuulidde ate tusobola okutwaliramu basaalumanya. So kyekituleeta era kyekirowooza nti ye contribution yaffe gye tuyinza okuwa community mu kigambo kya security twagala kukwataganira wamu ne mukkiriza nti tujje tubeegatteko ng'abantu ba bulijjo beekolamu omulimu kino okujja kuyakuyama ku bantu baffe naye tubasaba mu abantu mwena gye muli muveeyo tukole temwekweka wansi wa bitanda mujje tukole bannaye buli omujjaali aveeyo tukole bannaye tubasaba tewali buzibu waliwo obuzibu bw'amaanyi baje tubale tubiwe wateredde naye abantu baffe kasasiro bamukwata bubi bamukwata bulungi bamukasuka myala papa bazikasuka myala tebagirongoosa bwe buzibu bwakwe balina ate abantu baffe abala kasasiro tebamusasulira ate nga balina omusasulira ekyo bakimanyi naffe kanso tujja ne tubayambako okujja okubanga tukolanga olunaku bwe tuze olwaleero lunaku nolwa UPDF buli twanunula eggwanga lyaffe lino so kaakati mutuukayo oba oli mu saluuni kuluma wabweru wano tutandika okukola lunaku lwe mulumanyi mwenna tulina bannaffe abaza tukwatizaako amagye gaffe UPDF tuli nayo yavudde mu balasi yanyo ne gye tuyambeko lunaku luno olw'ekitiibwa bwe tuti bannaye buli omu gyali aveeyo kubanga obusobozi tubulina okukala buli dduuka ne tuba tetwagala kikola buli omu gyali kuuma kwata olweyo kwata enkumbi mwe mukwata kasasiro ne musula myala ne mupiira bbamba ne musula myala okulongoosa okulungi ono ofisa wange ono yali ni charge ezisinga ziva mu bukyafu naye nkakasa nti ffe ng'abakulembeze naffe tugezezzaako okugamba abantu naye era nammwe bakama baffe tusaba okulongoosa okulungi ono ofisa wange ono yali ni charge